Amawagali mu bitundu ki? Mu bitundu ku bukyala kwennyini. Ku bukyala kuli amabwa amangi. Wangera we gatandikira negasaasaana ewalala. Negagenda gasaasaana. Kati nawulira eddoboozi lyange. Mu kuwulira eddoboozi lyange omwana ono yakaaba nga tannantuukako. N'akaaba n'agamba maama wakomyewo. Abaana ne babika eno ku kyalo. Maama afudde. Abantu ne bakuŋŋaana, abantu abakaaba ne bakaaba, abakoze batya ebizindalo babiyisizza kuno. Afudde. Let's come on out. Let's come together and fight for the rights of those struggling with addiction. Not just live of it. Access treatment on naye akaseera k'okunkaliririrako tekaali kangu. Soko ntangaze mbakutekanga akatimba ne bakkalirirawo bakubanga akatimba waliwo yambuuza nti kati abalwadde ba kansa bakalirira bateeka akatimba bamukaliririranga ennyama. Nange soko mbuulire kubanga ate wangamba nga bankalirira nga tenda batojja bakikola batya. Senga bwagenda mu kkoma kikyewalaba okumala ennaku ennyama kumawalaba ki? Sijja kulimba sirina toyinza sirina kubanga sinze nakunyumiza nti bwe nasirika bwe nti nalabayo kino. Toyina kwolesebwa kwonna kuwalaba. Muyajja buzina nkuba kikonde wano. Bwe yankuba ekikonde wano bw'ati ati neneekyusa. Neneekyusa ng'era omuntu akubye n'olumwa. Nakola neneekyusa. Namugamba nti musawo nampita nabukenya nga bwe mpitaba n'agamba amulamu. Weewaawo twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde. Nga bw'eri enkola yaffe bulijjo twesitula ne tukyalirako ku bantu abamu abali ku famire yaffe. Famire yaffe nnene n'ekitenkanika era bw'atyo Mukama yatwagala nnyo n'atonda famire nnene nnyo, abeeru, abaddugavu, abakyotala na buli kimu era n'akiteeka omwo. Mu famire eyo yatwagala nnyo okuzaama era teyatusosola. Nga bw'ayagala abayindi, bw'ayagala abazungu, bw'ayagala abaddugavu, bw'ayagala buli muntu. Era bw'atyo teyakoma ku ekyo n'atuwa n'ennyiriri mu kitabo kye ekitukuvu. Ndowooza ne mu Quran kiri bwe kityo. Mu Bible nze gye ntegeera ennyo John 15:12 yagamba mwagale ennyo bannammwe nga nze bwe mbaagadde. Nembawo ensi n'okujjula kwayo. Omukwano gwe nakozesa nga ntonda ensi nammwe mugukozese okwagala bannammwe. Mukyalire abalwadde, abasibe mu makomera, mwambaze abo abatalina byakwambala, abatalina ngatto, abatalina masaati, muliise abanaku. Akabonero ako kokka kalimala nze nno okubalaba nti weewaawo mukkiririza mu ekyo kye nateekateeka nga ntandikira ddala mu Mava Genesis. Omwana wange ali eyo, oli Reverend, oli mu kyaki, oli pastor, oli mu kyaki, oli sheek, oli mu muzikiti n'abalala. Mu kyaki eyo gy'ogenda okusumba waliyo abaddu ba Katonda, abaana ba Katonda, obwana bwa Katonda obuyita obwereere nga n'ebizibu byabwe obimanyi bulungi. Ne bw'olinnya katuuti n'omala okubuulira obayitako speed totunula nayo nga n'ebibaluma obimanyi bulungi. Oli pastor osumba abantu abajjula ebizibu nga n'ebizibu byabwe obimanyi bulungi. Ne
bakuwa ekimu eky'ekkumi ne kijjula ekikuyamba otambuza obuweereza obayitako mu kwakwayo speed. Kwagala kuba kwanjawulo nga kuliko ebikolwa era okwagala okusigala ku mutima kubanga empeta ya zaabu gye basudde mu bubi bw'embizzi buba bwenyenyaza era okwagala okwo kuba kwenyenyaza. We muganda wange oli musumba, kiki kyokoledde endiga eyo ennaku ejja mu church ng'eyambadde bubi nnyira nti weesa Katonda kitiibwa? Nze lumu bangobakoko mu church olw'ennyambala nagenda nzirugala nnyo ne bangoba naye ng'omutima gwange guyaayaana ngamba singa naatuuka mu church ne njogerako ne Katonda bijja kuba biwedde. Naye munene bangobera ku mulyango ne bampita omuyaaye dda. Bantu bangi nnyo bagobye mu church olw'enviiri, olw'ennyambala, olw'okufaanana obubi. Naye Katonda tajajinga mitima, Katonda tajajinga mibiri. Katonda gwe tusinza munene niye era ajajinga mitima. Goli eyo Katonda ku bless nza kwadde uli matirwana gansi. Ne gyakoma okubikuwa gyokoma okudaalira abanaku balabanga abalemwa owaaye gwe Katonda wamuwaaki eyakuwa ebyoyina. Ndagano kizo wakola naye ozitulageko tumanye. Kale no Katonda akusitula akozesenga pipe omukutu okutuuka ku banna abalala akuwadde emmere nnyingi nnyo. Ayagala akozesenga pipe emmere yetuuke ku balala naye gwe bwejjula ng'ogiwa akasasiro sina kindi ng'ogula n'obubizzi n'obubwa bugiryenga. Gwe muganda wange ali eyo enzikiriza entuufu bagiyita kwagala. Okwagala enzikiriza entuufu Katonda teyatonda madini, talina kye yatonda wabula yatonda omutima n'atukuutira twagale ennyo. Era nze enzikiriza eyo entuufu bagiyita kwagala kubanga bw'oyagala oba okoledde ddala omukago ne Katonda. Mwana wa Katonda ali eyo ettima lyakujjula ku mutima naye ng'ate buli kadde ddala obuulira abantu ng'oyita mu Quran ne Bible okwagala naye nga gwe ebikolwa byo byesittaza buli muntu era nga n'endiga z'osumba buli bojja olw'ettima n'ejjoogo zikufuuyira luwa oziganzaamu ozikaba wasa okugamba abaana abato obakabasanya ne bwe bagambako olemera mu mpaka n'owanika obw'ebindu olabira ddala ngwaggwe ne Katonda mwakola endagaano era gwe gwakyasinza okwagala. Abanaku balabanga abasenzi olw'okuba g'osobola okulya kapiza n'akanyama n'ebirala era bw'oba okalya akanyama ako okudaalira buli atakayina ogamba oba abo baabaki. Gwe mwana wa Katonda nyongera okukujjukiza tebalina kye baaba ne Katonda akyakuwadde chance obatunuulire ddeeni osalewo okole kye yakutondera okuba. Naye bazannya abantu abo batugoberera era bavuddeyo fuula programu zino ez'enjawulo abayimirira mu mbeera ne bagamba nedda wadde Katonda yanyimusa n'antuusa wano naye kanzireyo mbeeko n'akaana ka Katonda k'enkima. Nze okubeera wano si maanyi gange si magezi gange. Bannaffe bangi betusinga ssente nga bakeera kukola ne beewaayo naye bikyagaanye. Lwaki? Katonda ayagala ekitiibwa kye kyeyoleke nga kiyita mu bikolwa byo kituuke ku mwana wa Katonda oyo akyalumwa gw'atannajjukira then ayimirire agambe nti obulungi bwa Katonda bwe bwajja nabulaba era bwe nasituka muganda wange yankasuka omukono sadda mabega. Olwo nno tuwe testimonies entuufu obujulizi obutuufu obutali bwakufeera. Bannaffe bangi bafeera obujulizi ne bagamba nti yasasudde omuntu ajje nti yawonye kino yawona enjala yafuna omulimu naye nga byonna byakupanga. Naye ekintu kiri simple tekirina logic mu kyo. Yagala banno nga bw'oyagala bakwagale. Senga nsanso okulaba. Kale munnange nange nsanyuse nnyo okubalaba. Ng'olimba oko leero. Munnange kitiibwa kya Mukama. Senga olabye amaanyi ga Mukama. Mukama asobola buli kimu akisobola. Senga njagala tuve wano tugende mu nnyumba ye tumusinze era tumwere obujulizi. Amiina era kijja kusoboka Mukama. Nsaba ayongere okujjanjaba Mukama ntandike nange okugendanga mu nnyumba ye nsinzenga. Gwe muganda wange mwana wa Katonda ngoberera senga ono nakamukolako interview nga 3-4 naye gye nasembayo okukola yali enzise. Senga kansa yali amubala embiriizi nga yakogga amagumba gali wabweru tategeerekeka. Mukwano gwange yali ategeerekeka era mazima. Nagenda nsaba Mukama ajjukire senga
nenga ate nange baŋŋamba kansa muzibu, kansa sse buli muntu ow'amaanyi senga laba bwafaanana kitegeeza ki ekyo senga mu bulamu bwo kubanga ofaananako kkobooti kiki kyolabye kiki Katonda kyakulaze kitegeeza ki gy'oli. Katonda andaze nti anjagala kubanga bantu bangi balwala nobasaasira n'ogamba bannange embeera nga gye balimu yeeraliikiriza naawe buli lwolaba ku munno nga mulwadde muyi naawe n'olumwa n'olaba nga obulwadde bweyongera naye Mukama mwebaza kubanga nze ankyusizaako nembeera ku kitanda nenvaayo nennumwa nembeera ku masannyalaze ge banteekako ne gampisa bubi nnyo awo nawo nenvaawo kale kwegamba Mukama ze antambuza obulamu bwange naye ng'enjawulo akyusaako nga buli lwengende w'omusawo nkomawo nga nkyuseeko kubanga era nazzeeyo ne mu ddwaliro omusawo n'aŋŋamba nti nga tokola ki nga tolabika bubi nga bwe wali webale kwejjanjaba nga kitegeeza nti waliwo enjawulo. Nze nno obulwadde buno obubadde bututawaanya bwe tubadde tulwanyisa bundaze nti tewali alina galanti ya bulamu, tewali alina ndagaano ku bulamu. Obulamu busobola okukyukira mu sekendi kubanga ojjukira lwe twajja okusonda ka bizinesi kaffe Mama Samalise Kabembe ne Madamu Sofi ne batuyambako ne tukola ka bizinesi kaffe akamanda okuva bwe twakakola nakomawo kagudde nonyonyola obulumi bwali oyitamu nange nenkutunuulya nga soba nakulowooza ka bizinesi kaagwa nga nnakwebaza Mukama eyatuwa bulamu. Senga ono bamutwala ekirudde amalawo ebbanga ki? Ekirudde eyo nagendayo mu Novemba nga 13 ng'ofuluma masira babula bannange ye Katonda simanyi Katonda anjagala kubanga nagenda ekiruddu nava wane emmotoka yasimbaawo ne banteekamu ningenda naye nakoma okutegeera nga nva mu mmotoka banteeka ku katanda we nakoma wane bakuntwala wali ku emergency we nakoma naye abasawo bagamba abaana bange abaali bandikuba bazijanjaba nti maama wammwe ali mu bulumi obuyitirivu ze anko waliwo amabwa gennagenda nago gennali mmanyi nti ge gannuma naye nakomawo nagenda okudda engulu ennaku ennya ze namala mu kkoma nga ngenda okulaba nga nina ebiwundu ebirala bye saagenda nabyo. Lwaki abasawo babiteekako baafuna ne okunsalaasala bwe watye basobole okufulumya ki ebikyafu. Ngenda okudda engulu nga mbuuza abaana bange nti lino ebbwa nga sazze nalyo lino sazze nalyo lino nga sazze nalyo nti nedda maama wagalina naye nga nze omuntu omukulu mba nakola ki nakitegeera kubanga waliwo mwannyinaze yagenda n'ayogera n'omusawo n'amugamba fuba nnyo okulaba nga mwannyinaze ono akola ki adda engulu kati ng'abasawo ekyo kye bali balina okukola kubanga nali bubi nnyo era omusawo yagamba abaana bange n'abagamba maama wammwe obulumi bwalimu bungi kale simanyi Mukama era mwebaza eyawa abasawo amagezi okulaba nga kale bansala bagenda bantekako ensaze nsobole okufulumya ebikyafu nzire engulu ekyo nkyebaliza Mukama kubanga n'abasawo bawubwa n'abasawo babeerawo nga mubamu kye babeerawo nga bakikola naye nga bwa Katonda naye Mukama mwebaza ku olwo singa tekyali ekyo tebasandiwonyosanga. Amabwa gaali mu bitundu ki? Mu bitundu ku bukyala kwennyini. Ku bukyala kuli amabwa amangi wange era we gatandikira negasaasaana ewalala negagenda gasaasaana naye nga nagendangako mu ddwaliro nga bwomanyi nti ngenze mu ddwaliro eri mu kiriniki awo emmanga nenfunayo nentambulako ku ddwaliro naye ne bukola ki nga biganye era gojjanjaba kati ate abanzijanjaba nga baŋŋambanga nti kandi infection kakati ate n'okugenda okukula ennyo kati wabula naye kubulire anko Katonda buli omuntu yandimuwadde ku ssente muweera obujulizi buli kimu kyogera abantu bamanyi buli omuntu yandimuwadde kubanga obulwadde obwo bwakula olw'okuba nti nali nina abaana bange bano nga bw'obalaba baana nabo bandwaliriranga
jukira akasente katono ka kapito nga bw'okamanyi osuubula akasawo k'amanda kamu oba bubiri kwokenenula ekyokulya kwokenenula abaana kusoma kwokenenula abaana balwadde ate obulwadde bwabwe nga bw'obumanyi bugwa bugwi okiwulira tajja ye kasita mukera ku makya ng'agamba maama wano wannuma nnyo maama nze sindaze maama obulembeera eyo naawe kenyini kati gwe n'ogamba ate kati nze zange nzikwate nzigende mu ddwaliro awo ng'olaba ate omwana ali mu mbeera embi kale kwe gannajja nga ntambulira mu mbeera eyo okumala ebbanga mwana mulwadde naawe oli mulwadde n'ogamba kati nejjanjabe oba nzijanjabemu ate ng'olaba n'omwana ali mu kukaaba obulwadde bwabwe obwo bujja naye bubakwata bubi bwe munanga ngoberera sengo nalina abaana basatu ababiri balina sikosero omu yekkaye mulamu kati bwe twatunyumya obulwadde obwo ategeeza sikosero gwe muganda wange yali abaddeko n'omuntu wa sikosero manyi senga kyategeeza obwana buno buto era obwana obwo bukaswa obusatu obuli ku foundation Vivian Kaswa Winnie Kaswa ne Rebecca Kaswa obwana obwo bubiri bulina sikosero akamukalamu mukama atwadde ekisa nti busoma wadde okusoma kwa lutalo naye at least yadde kwatugenderawo mukama ali kuba amakubo kuba ye mulimu gwe twagumulekera agukole kakati obwana bulwadde otandise nga maama otandise okugeraageranya nze wadde ndi mulwadde neeka kaŋŋumi kasuke njjanjaba obwana kati omwana n'omujjanjaba nobeerawo nogamba ate kati kanoonyezange nange ngende nejjanjabiseeko nga mutuufu ddala oli bubi naye olw'okuba nti toyina kyakkola olina okubeerezaawo abaana bo olina okulwana n'otoba nabo kale yembeera eyo lwaki obulwadde buno bwakula okiwulira nentuuka okugenda nga ndi bubi ngenda mu ddwaliro ne bankolako era ekiruddwa eyo bamala okunzijanjaba ne bagamba ffe tukoze ogwaffe ogusigaddewo ne banzijako akanyama era bakajjaawo wennyini ku mabwago ne bakatwala mulago ne bakakebera results ne zikomawo nga ninamu kansa awana baana kati nengenda bagamba nti ne bampandiikira ab'ekiruddu ne bansindika emulago nengenda emulago nentandika treatment naye nabyo tebyali byangu mbye sente kubanga jjukira wakozesanga sente nayo gundi okutwala mu bifaananyi balina okukebera omusaayi bagukujjako jjukira oli bubi naye nga bakujjako omusaayi olina okufuna obyokunywa okukola kutya olina okubeerawo jjukira mbeerayo bwe ndowooza n'abaana bwenkola ntya naye mukama anke yakundeetera bannange yakuleeta era zannaye simanyi kubanga mumbeereddewo n'abantu bo bakwatagana nabo mumbeereddewo mashalaavu bannange neyanziza mwebale bannange bonna buli muntu yenna bannange neyanziza bannange yebale mwebale mukama abampeere mukisa mamina bambi family yaffe egenda egaziwa mukama agisobozese mamandagire bannange mukama abawe kye basinga okwagala bannange mukama abawe bannange so senga bakugjeeko akanyama gambo olina kansa ekyaddako kyali kyakunzijanjaba kasita bakizuula nti obulwadde bwe buno bwe tuliko bwe tujjanjaba era bwe namala okulaba bamala okubulaba ne batandika ne balaba treatment gye nina okufuna nga yakunkalirira era ne bankalirira naye akaseera k'okunkalirirako tekaali kangu soko ntangaze mbakutekanga katimba ne bakkalirira bakubanga akatimba abaliwo yambuuza nti kati abalwadde bakansa bakalirira bateeka katimba ne bamukalirira ng'ennyama nange soko mbuulire kubanga ate wangamba nga bankalirira nga tenda batojja bakikola batya kakati kiri kibakyuma kati kibakyuma oba wali olabyeko ku kino ekyuma ekikebera wenna bwewoti kiba ekintu ekyetoolovu kati kyoteekamu omutwe then eno n'obeera nga weebase kati nakiri bwe kiri kati bwe kiri kirinawo wano we wati waggulu era ekintu ekyetoolovu bwe kiti kati gwe weebaka wansi kati we weebaka kale wonna gwe oba oli wa bbeere
oba oli wa nabaana oba oli wa kikale kyonna gwe kansa waba yakwata we bakitunuza kati amasanyalaze ago ne bagatunuza kubako akabairako ka light kati niwe kati ke katunula awo ku kyuma naye nga toyina kyowulira toyina kyowulira nti oba onankuteko toyina kyowulira nti oba gampitamu nti oba ki togawulina kyowulirako yadde era ovaayo ng'oli bulungi n'otambula bulungi naye ganywa gakunywera eno okuvaamu nga tolina maanyi tekiri era ovaamu bulungi naye kati gakunywera eno gy'okumugenda ng'ogakozesa nga gakunywanga kati leero bwe gasanga ng'omubiri gwe munafu gakuyisiriza ddala bubi kyobulaba nze gagenda ne gansanga nga sirya nga sinywa bannange gaŋŋonza nnyo oluutu eyo yasooka kubanga ennaku bampa 10 nenzimalako naye luutu eyasooka eyo yampisa bubi ne bampayo weeks 2 nga zimazeeyo ennaku mbereko ewaka weeks 2 ezo bwe zaggwako nga ndaba sinnaddamu kutereera ate bwe naddayo musawo ajja kwagala omusaayi neŋŋamba naye omusaayi gwagenda okunzijjako gunaavaawa neŋŋamba abaana bange nti mumanyi kanange neeyongereyo wiiki emu mala okuyiiyawo ndabe nga omubiri gwange gutereeramu bakalirira ganywa no appetite nga sirina kubanga anko akaseera ako mwandabirira mwandeeteranga ebyokulya obuugi obuki sagala ogambe nti twakulabirira gamba mukama era mukama ayitamu mmwe kubanga mukama ayitamu mmwe okubanga abasobozesa ayitamu mmwe n'abasobozesa ate nemwe nemukola ki nemundabirira manyisenga waliwo abantu abali abalowooza nti bwe ndifuna ssente ndiyamba bwe ndifuna ssente endala ne zizaala buli kadde mbajjukiza nti tewali ssente ekola ssente abantu bebakuyambako okufuna ssente tewali ssente esobola kuyamba muntu kubanga senga wagenda mukoma ennaku ennya newandibadde n'obukadde 4 nga tolina bantu bakutwala mu ddwaliro ssente tezandisituse ne zikutwala kale wadde ssente zigonza obulamu naye ate abantu kyekyobugagga ekisooka kituufu nnyo amba nnyo mikwano gyange nti nze situnulira nnyo ssente ekintu ekize abantu abamu mukyogera ne batantegeera neŋŋamba nze sijja kukolera kino ssente situnulira nnyo ssente naye nze njagala nnyo abantu abatwekuŋŋaanyizaako tufukire eddala famire ya Katonda ennene kubanga mmanyi nti bwe tufunayo omusawo bwe tufunayo omusumba bwe tufunayo makanika olwo nno bwe twandiyonoonedde ssente nga tujjanjaba obwana ate olwokuba tuba tumanyi omusawo asobola okutuyambako awo so bannange mbakuutira nnyo tujje amaaso ku ssente wadde zigonza obulamu naye tufube nnyo okulaba nga tuteekateeka emmeezi ez'essanyu mu maaso ga mikwano gyaffe ekisinde kyaffe kikule nti mwabo ate mukama era mwajjira Katonda tagambako nti ndijjira mu ssente Katonda yagamba mwanirize buli omu mwabo mumwaniriza bwe ndijjira so nzira wali nti kale mukama yankozesa naye ekitiibwa tukiweye mukama oyo mukama yakunsisinkanya kwani ngeri nakusisinkanamu yali yanjawulo so ekitiibwa tukiwe mukama tetwegulumiza mukama yakola byonna wadde nga nange bwenzira mu nju awayo ng'oli modo ennaku zino obulamu bugamba kibe byaliwa lwaki tajja ku foundation nga bano bazze waliwo tubayo n'abagenyi nafuna emikwano emipya nazanyamu ne banne muleka naye webale kwekuuma olabika bulungi bambi mukama akozemu omulimu wewaawo kakati senga wadde nga ebiseera ebisinga njisa engalo mu maaso neŋŋamba bwe basenga asobola okumanya nti mukama yatambula yampitiramu n'entuuka kakati kanyongere ŋŋonde era nensaba mukama mpe okutuuka okuwulira amaloboozi ge nga gondera entuuke era nsaba mukama atugaddeko n'abantu abalungi abalinganga ffe tuyambe bannaffe kubanga kyekikyo obugagga kyokka kikirina ku nsi omukwano gwe tugenda nagwo King Solomon yagamba nti ensi neetoloovu King Solomon oyo mwagala nnyo yali musajja mujagujagu nnyo yagamba ensi neetoloovu abantu balowooza
kikomaawo kyali ategeeza nti mu nsi muno tuzaalibwa tuli bwereere tugenda tuli bwereere wetutandikira wetuddira wetutandikira wetukola ki kyoba ensi yagiyita neetooloovu mu nsi muno atuzaala tukaaba tufundikira tukaaba mu nsi muno bamaama baffe nga bali embuto zaffe bayita mu nnyiika etenkanika naffe batuzaala tuyita mu nnyiika etenkanika so Sulemaani yatuula n'agamba nti bannange ensi eno neetooloovu wotandikira woddira wewamu so baganda bange amamotoka ebizimbe abakyala n'abaami amasimu ag'ebbeeyi pizza ennyama n'ebirala bitumalira mu bwerere emmere ya mubiri era ekoma wano ku nsi tewali asomoka na mubiri naye emmere ey'omwoyo eyita mu kigimusa kye bayita okwagala gye tusomoka nayo so senga nze sinze yayamba Katonda yankozesa naawe era nkwebaza obutakakanyala okumpa omukisa nange ate okuyamba nti wakuza obuweereza bwange n'essuubi lyange senga olinjiri gyendi bwe nkulabyeko ndabye nga Katonda akola senga tugende mu maaso olutalo lwetulwana olw'ebyokulya mu bulumi obungi otandika okulya wawulira otya ng'olidde akawoga akasooka nkulaba akawoga akasooka kalidde okakubye mu ttama bannange anko nkubuulire mala okutumya abaana obuweke bwa appetite obuweke bwa appetite kati mira obuweke bwa appetite kwolombumira ku makya wali obumira buli kanaku saabumira ne kwe nali nga ku masanyalaze nga sibumira tebabuŋŋaana naye nga ye musawo namugambanga naye nga sirina appetite nangamba appetite ejja kujja nenguma nga manye ejja kujja naye mu wiiki eyo gye neeyongera nange ey'okusatu neŋŋamba kambumire enda okulaba omwana wange mugamba mpa ku buugi nga nywayo ku kikopo ky'obuugi nga mbeerawo awo nga mugamba naye enjala ng'ennuma nga ntokoserezaawo awo eminwe ebiri era namugamba eminwe egi gy'oba otokosa okwonoona kugireke naye nze emmere bwe mba nga ndi mulwadde wemberedde mu bulwadde obwo ng'emmere bw'ebeera ennyingi ku sowaani nkugamba gizeeyo eba ennemye simanyi omutima gufa nga nnyingi ku sowaani bwe mba nkugambye nga sigiridde nako era bwe nkugamba nti omunwe gumu gube gumu tofunye entondo nedda bwe kiri ate munaye nkubuulire n'oluvannyuma nange nakiwulirako era ku radio nga boogera ku bakansa nti omuntu wa kansa bulwadde bwe bumuluma n'akusaba emmere eddakiika 2 n'olwayo eddakiika n'ojja nga kuyiseeko eddakiika ogenda okugijja kugibega ng'omutima gukoze eki nga gufudde kwegamba obulamu obulwadde bukyusakyusa mangu ekintu kati omwana ne mugamba nterako eminwe 2 omwana naterako eminwe 2 era najimpa nenjirya nenjimalawo neŋŋamba bannange nze ndidde eminwe gye lusaagisesemye nenjibira negibeerayo nebigaana neŋŋamba newayita essaawa nga 2 nemugamba mpaayo akatundu k'obuugi kati awo we natandikira nentandika nenkeera nemugamba naye omanyi njagala kulya kennyanja akakalu nkakalu ako nkawutemu kasupu era nemutuma ekibuye n'agenda n'akaleeta akagege nemugamba akamere kange kateekeko nze buli lwe neekyusa ndyako katono naye buli lwe neekyusa nja kuba njagala n'enva zange zibeerewo awo temuzikwatako nabo ne bawuliriza nga bwengira bwembegako bwe mugamba mbegeraako nga kampa ne bwe ziba 4 ko 3 oba 4 naye nga zigenzeeyo nga tezikomyewo mukama awo yanyambira nentandika okulya banziza ku masannyalaze olwo wiiki eyo gye neeyongeramu ey'okusatu nzirayo mu ddwaliro naye nga sikyali bubi nga ate luli bwe nali ku gali agasooka ne banyongerayo ennaku endala 10 naye ze ennaku 10 tezampisa bubi kubanga nali ndya ntandise okufuna appetite yange ndya nywa tegampisa bubi ennaku ezo tezampisa bubi 10 enda okulaba nera okuva olwo siddiriranga mu kulya embeerawo muwala wange yantwalanga nga sikyesobola nkwatirira bukwatirizi nentuuka ne mugamba naye omanyire ekyo ne transport ono mungi sijja tetujja kumufuna kati kanneekakabe neetwale naŋŋamba maama onoosobola okubeera emulago nga obeereyo wekka ne mugamba ekirungi bw'otuuka wali wootudde g'olinda amatu ge gawulira
kuwulira nga bakuyita namugamba nja kutuula naye sirina ssente zigenda kubeera nga zitupakira ffenna mulina okulyayo owulidde kati sijja kuzifuna naye kanekakabe ŋŋende banaye mukama nampuliririramu banaye mukama nannyamba nangumya ngenda okulaba nga olusoose ŋŋenze nkomyewo ngenda okulaba nga n'oluddako ŋŋenda nga nkomawo banaye mukama nangumya era kati neetwala nenkomawo kyenali sisuubira kubanga nze nali ne boodo girinnya nga lutalo nze takisi nga yannema era nga muwala wange tutuula ku booda nga nkwatiridde naye neebaza mukama okubanga nga nsobola okwetwala ne neekomyawo mu kaseera kano waliwo wankubira ngamba nko njakulya ku nkoko awo kati awo nali ntandikiriza era nga bw'okyogedde nali ntandikiriza okulya naye nga njagala ebintu nga njagala okulya omanye ebyebijanjalo n'ebinyeebwa nze bannange obiridde nnyo obirya mbiridde naye si emmere gy'olya nti kati oki mbirya naye nga wabawo supu akantu ka supu ako kati nga njagala nnyo ekyennyanja ekyo empuuta enkoko bannange wandeetera enkoko era nakubira n'okukubira nenkubuuza wagigula wa kati nga manyi ogenda kuŋŋamba nti oba eyo kibuye ba makindye yampomera nnyo kale okuva olwo munnange nembeera nga ndya era appetite yange njirina bulungi nnyo nza nina okwongera enkoko endala wenjogedde ku nkoko nga waliwo abatunudde abo bagala okunsabiriza kakati senga waliwo bannaffe abali eyo abasuula abaana ababafutyanka oli musajja mukyala ayina obusobozi abaana n'abafutyankira ddala n'abayisa mu mbeera enzibu mu lugero luno nze no ndabye nga abaana bo bakubeererawo nnyo olwekyo ne buno obuto era lumu mbadde mbuuza abaana bange abo nembaga Vivian nga tazze Beka nga tazze bwana buto nnyo ababumanyi Beka olina emyaka emeka? Alina emyaka 10. William alina emyaka emeka? 9. Vivian alina emyaka emeka? 6. Kakati myaka 10 myaka 9 ne myaka 6 abaana bano bibabeereddewo maama waabwe mu mbeera yonna nga tebamwekkaanya kiraga kintu gwe muganda wange okyayina eryanyi ly'ekivubuka okyayina amalala naye olunaku lwoliba mu katyabaga aliba mwana we yekka mpozi na muzaddewo yatalikyuka taata w'abaana abaana abaddewo teyajja mu ddwaliro yadde okusindikayo olwataano yadde okusindikayo nti oba ki yadde okugamba nti kantuukeeyo ndaba omulwadde naye ekyasinga okunnuma n'ekyaluma bannanga abanzijanjaba kubanga nakava mu kkoma nga bw'omanyi omuntu ng'ava mu kkoma abeera mugonvu abeera wa oba olina kubeera ng'omusikaasika omuyitaayita adde engulwe bakubanga musawo akugamba nti mbeera ng'omwogezayogeza asobole okusika omukka adde engulwe ngenda okuwulira essimu ng'omwami ankubira ngamba nti abaana balwadde omwana mulwadde Wini naye sirina na ssente zigenda kumutwala mu ddwaliro kati neneebuuza neŋŋamba naze kukola ndi neno ku mulimu nkola era namugamba nemugamba naye onkoze bubi nnyo ku kaseera kendimu tewandiŋŋambye ekigambo ekyo kubanga ndi ku bulwadde ate oŋŋamba omwana obulwadde ate ng'obulwadde bw'abaana bano nga nze mbumanyi mu butuufu nga nze mbusobola embeera gye babeeramu nga bafunye ataaka kati nembeerawo era abaana bange ne baŋŋamba maama eby'abaana sooka obiveeko beera kati ku bulamu bwo kasita balina taata waabwe gwe beera ku bulamu bwo oba tabajjanjaba oba abajjanjaba kuba njukira wetwatwala Wini oyo mu ddwaliro bwe yali obubi mu ddwaliro yamugjayo ne treatment tennawera teye yamugjayo nemwega yamugamba omwana muleke mu ddwaliro yamugjayo kyokka neddagala nga taliguze era ekitabo yakizza nga ndi wano ku ndidi nga tali aligula naye nze Katonda ye gwe neewuunya yekka Katonda alina bwakola ebintu bye omwana naawona nabeerawo nange nenvayo mu ddwaliro netubeerawo kati mba nvudde mu ddwaliro bwe nti nkomyewo nakomawo nga jjo naye leero abaana bano ono yali najja nga ave wa taata we
azze wano bazze okunona engoye ebiseera ebyo Christmas egenda kutuuka bajje banona engoye ze banaabeeramu ku church ati agenda okujja atuuka wano mpulira nali wali ku bucket nga namugamba lindako male byogera obeera awo kati naawulira eddoboozi lyange mu kuwulira eddoboozi lyange omwana ono yakaaba nga tannantuukako n'akaaba n'agamba maama wakomyewo maama wakoze bubi okomawo n'otakubira ku ddadi simu tujje omwana yakaaba kale kwegamba essanyu okundaba nga nakomawo lyamukaabya nenyingira nemugamba yingira nangwa mu kifuba nangamba maama bannange kuliko obulwadde bannange maama nze sigenda nakuddayo wa ddadi nze sigenda nakulya mmere era bwenze bwe nagenda sijja kulya maama bannange omwana n'abeera awo bakale namugamba nti omanyi engeri gyevuddeyo nga tosiibudde bewaka ddayo omale obasiibula mujja kudda kati taata waabwe naye bwe yawulira abo nti nakomyewo enkeera yabakweza bukeeza nga bakola ki nga bakomyawo kati baganda bange ab'emikwano ne baŋŋamba abaana bano lwaki bakomyewo ng'okyali mu mbeera mbi nabagamba abaana bange we naabeera we baba babeera bwe naanywa amazzi nga nabo baganywa bwe bandiba nfudde babatwale Mukama Katonda akuwa okusinziira ku mbeera gy'olimu n'obugabirizi nabo ate buli muntu yenna gwoba naye gwe mukisa gw'ofuna tomanya buli muntu aba n'omukisa gwe oba oli awo ng'ate omukisa guzze ng'ofunye ekyokulya kyobadde tosuubira nembagamba abaana bange era abaana abo ati gwe abaana babakomezaawo lwaki babakomeza nembagamba mubaleke awo bwe banaamanya nti tetulidde ne maama talidde nabo tebalidde bajja kwebaka nange nja kuba mugumu abaana bano boolaba bambeereddewo bambaddewo yadde empoggana naye ate nina bwe mbeerawo nga nina essanyu lyange ate kye nandibadde obubi singa nali siri nabo okiraba singa nali siri nabo nga tebakomyewo ate kyanimpisiza bubi nnyo kale kababeerewo atuwadde ekyokulya atuwe atulabiridde atulabirire kyonna kye tuba tufunye kyekyo Mukama kyajja tugabirira naye nga sijjeeko baana kitegeeza ki gwe munanga ngoberera gwe eyita gyetiri eyita swaziniga abaana bo nobayisiza ddala ng'abakomando boli mu kulwana n'ab'ekikomando ogula enkoko ogula eminyama n'ogirira mu mawoteeri ne weekweka ewaka n'ozza abaana ne banywa amazzi ne balya bimukene gwe muganda ewaka n'ozza tulo n'obonyaabonya famire yo omukyalo omusajja n'abaana time egenda tuuka ng'abaana bo bokka batasobola kwabulira senga tugambye nti omusajja ye wadde n'ekikumi teyakimuwa kitegeeza ki yamwabulira mu kaseera akazimu naye obwana myaka 10 myaka 9 myaka 6 bubaddewo nga bwe bukaaba amaziga g'ennaku n'ag'essanyu gwe muganda wange yagala nnyo abaana bo tewali muntu agenda kukwagalira baana bo kusinga gwe ate tewali muntu ali kuyimirirawo nasinga abaana bo tuzuukuke abaana b'eggwanga tubalowooze kujja emikwano gyaffe ne booli ebiwogo ng'olina abaana bakitegeera naye gwe ne weekweka n'onywa bbiya n'okulira abantu embizi n'ebirala n'okola ensaniya z'emmere abaana bo nga bali waka enjala ebaluma abaana bo mikwano gy'entumbu ezo nga kwegamba baana bakatonda Mukama basaasire mbadde nsaba singa tusabire nnyo abazadde abo betwogeddeko Katonda abaviireyo bategeere omwana yaani famire kyeki abazadde bannange abalaba nti abaana basumbuwa oli n'alaba nti omwana amulina amumenyako ye kamuleke ekintu ekyo si kituufu lero omwana wo omwana omukuzi ekiseera kijja kutuuka Mukama buli kimu yakitegeka Mukama buli kimu yakitegeka tojja kukaka Katonda kukola kyatayagala lero omwana wo omukuze kati omulese emabega omusudde ani agenda omulabirira okusinga gwe yaluma olubuto kusinga gwe taliyo ate bwana nze kuwulira anko nze nakirabira na mu famire ye waffe omuntu buli lwolibera n'abantu ewaka bwe bugabirizi bwofuna naye buli lwejjako nti gundi genda Mukama tajja kuwa lwa nsonga
bw'oba wejjeko emikisa ate akuwaaka akatono akakonga gwe era akakujyamu bwe basowaani ajja kuweeyeemu naye bw'oba olina gundi ne gundi ne gundi tosobola kubulwa kyakulya abantu bwe tebayinza kusula njala kubanga Mukama alaba ng'olina bw'olabirira kati abaana abo singa nabejjako nandibadde nsobola okugamba anko nera nawe anko wandinsanzaawo nga njozanga oyo n'ogamba talina baana naye naawe okyakukwatako ekikakatako kubanga walaba abaana tebasoma buli lwojja obasangawo tebasoma n'ogamba kangeni njogereko n'omukyalo ono kale ngamba abantu babe n'omutima ogwagala abaana baabwe baana bannange baana malayika za Katonda kati omulese owo tomufuddeko gwe maama ani agenda omukulabirira taliyo bane mubere n'emitima egyagala bannange bazadde bannange omwana kintu kikulu nnyo nkirabidde wano nga ndwadde kubanga sifunye eyo muntu yenna nti oba kangende mbere kusenga mujjanjabeko wiki era baana bange bembadde nabo ku kitanda komyewo waka bendi nabo senga wagenda mu kukoma kikyo waraba okumala ennaku ennya mukoma waraba ki sijja kulimba sirina kubanga sinza nakunyumiza nti bwe nasirika bwe nti nalabayo kino tolina kwolesebwa kwonna kuwalaba kubanga nalinga yeebase kakati omwana wange n'alyoka asoberwa n'agamba bannange nga bwe yagenda ku basawo musawo jangu onkeberereko ku maama maama nga ndaba teyeenyeenya olwo ne luziba oli bwasawo wajja ng'abikulako obikuzisooka ngaddawo ennaku nnya omwana yagenda okulaba nga sikola ki nga sidda ngulu kwera kwekubira abantu essimu n'abagamba maama yafudde waliwo omuntu eyaŋŋamba nti wandigenze wasenga n'omulabako ayinza okuba tasobola kumala nnaku 3 kyanuma nnyo nange magende wasenga akulamire gamba ebigambo byebisembayo oli yafudde kyannuma neŋŋamba Mukama kati ng'ateeba ekintu kyekyankola bubi nekinnuma nendaba nga ne Mukama nendowooza ku bwana bwonna ne bw'obwagala otya bulina okuba ne maama kabe mulema kabe yeewalula naye maama ena paati nene nnyo mu bulamu bw'omwana nga we nalowooleza ne ŋŋamba singa maama wange abaddeyo singa ndi ne maama naye munange omwana atuuka ayita abasawo maama nga balaba ennaku ezigenderedde maama talya tanywa teyeenyeenya takola ki olwo oxygen yandiko kati nga n'abali mu woodi babagamba nti yalabika yafudde kubanga oxygen bwatyo bwakola eno abeera nga ssa kumbe yakoze eki abaana ne babikiyeno ku kyalo maama afudde abantu ne bakuŋŋaana abantu abakaaba ne bakaaba bakoze batya ebizindalo babiyisizza kuno afudde naye omwana abanangamba omwana amagezi ne gajja nakkirirayo wansi ku emergency gye twasookera waliwo dokita eyantuukirako ddala n'agenda n'amunoonyayo n'amugamba nsawo munagamba nsawo jangu tugenda olabe ku maama nga ndaba embeera ekoze eki tetereera ensobedde musawo we najja era teyamukaluubiriza najja mangu muyajja buzina nkuba kikonde wano bwe yankuba ekikonde wano bwati ati nenekyusa nenekyusa ng'era omuntu akubye n'olumwa nakola nenekyusa namugamba nti musawo nampita nabukenya nga bwe mpitaba nagamba amulamu ati omwana kwe kuddamu ate nakubira abantu eno nti maama azze engulu abadde mukoma naye azze engulu nti musawo namugamba nti mubeere nga mumuyitaayita maama baba bwe mutumbere nga mumuyitaayita tukwe kuki kati oyagala kibike mubeere nga asobola okuddamu omukka guno asobola ogusika bulungi nagenda okulaba nga oxygen bamunzigyeko nga nzize engulu nga abantu bakulumukuka bajja bokukyalo bannange bakulumukuka ne baganda nga abamu bajja kati ne bajjira mu kaseera nga nakadde engulu kati nga ndunula ne mugamba nambuuza abamu nga mbategeera abamu nga sibategeera ne mugamba nti oyo gwe gundi kale ng'embeera tendaba kutereera bulungi
kitegeeza ki senga no mubuuzize ekibuuzo nti bwe yali mu kkoma ki kye yalaba yaŋŋamba nti yalabanga abadde walabanga ebakidde just ebase obwebasi tolina kyojjukira kyewalaba salina kye nalaba nti oba ndootse oba kuloota nti ndoote ki nali nsirise busirisi baana bakatonda abamu bagamba nti bw'oba mu kkoma omuntu aba afudde mbadde njagala ekifaananyi kyo nkikusiigire nti gwe muganda wange alinda enkya gwe muganda wange alinda eggulu watya ng'ensi eno kwe tulira eggulu watya nga tewali bulamu bulala nga bwe buno obulamu waffe obusembayo waliwo ekintu bayita dijavu waliwo oba ng'otambula nolabanga ekintu eyali akirabyeko mu mbeera y'emu n'obudde bwe bumu kyali kutuuseko olabeko kino nga bwakiri nakiraba wange olabanga ekyo ky'olabye yali akirabyeko somewhere kituufu watya nga biba bijjukizo by'ezo ensi zetu zetutambulamu nga tuli mu bulamu bwaffe obusembayo watya nga lyerina eggulu gwe muganda wange awanika emikono alinda eggulu watya nga lyerina eggulu bw'oliwummula nga bwe bulamu obusembayo Katonda alina kyo gy'ajingira ku bulamu buno watya nga lyerina eggulu gwanoonya eggulu okusinza n'okutendereza n'omubisi gw'enjuki amata golowoozaako gw'olinywa watya nga amata n'omubisi gw'enjuki gwe batugamba oguliba mu ggulu watya nga byebyo ebirungi bye tutuusa ku bannaffe era watya nga kugamba Katonda obulamu buno bwagenda otujajingirako era watya nga kugamba watya nga lyerina eggulu watya nga lyerina eggulu bw'oliwummula eggulu lino lirikolamu ki watya kwano wetulabyeko ebiro sibimanyi nze ndabye wano naye watya gwe muganda wange yajjula ettima nga lyerina eggulu watya nga gwe muganda wange yajjula obukyayi n'omululu nga lyerina eggulu kirowoozeeko Mukama mulungi atuwa amaanyi nebaza maama Samalise Kabembe yatuwa kapito katika kapito akasooka ne maama Sophie mbebaza nnyo batuyamba era ndowooza ndabye ku bantu abatwagala ne tuswala maama Samalise Kabembe nze yanjagalako n'enswala njagala ebiswaza ne ngamba ono omuntu kwegamba ya challenging okwagala kwange nali manyi njagala nnyo naye omukyalo ya challenging okwagala kwange ne ngamba kiki kino Mama Jackie Mirembe Papa Walusimbi Anko Kalimu Mama Josephine Mama Matthew Florence Ndagile Olivia kugamba abantu batwagadde nnyo ebiswaza ne batuwa kugamba ebbanja naffe okwagala abalala nga batwagadde mbadde nsaba abantu abo bonna bemmenya mulimu nnyo bakazi okusinga mbadde nsaba n'abasajja mu piikinga ennono y'okwagala abakyala bano emitima gyabwe gyagadde nnyo naye mbadde nsaba nammwe abasajja twegattegatte tukolere ddala bamaama b'eggwanga kye bakola twagale kuba naffe tuli bazadde nze nzikiriza nti obulamu bwa ssenga eno ntandikwa tugenda kujja tunyumye twongere tugende dipu tunyumye tube ng'abawera Katonda obujulizi tunyumye waliwo mbadde nze kulamba okulaba ngeri gy'olimu wadde mbadde njagala ali agikozesa nga njiri eri abalala abakubika abagamba nti tasobola kudda ngulu nze ndabye Mukama bwe nkulabye ndabye Mukama nakulabako ng'amagumba gano nga nange mwekaza bwekaza ngamba senga wange naye ddala kinaasoboka nenzayo ne ngamba Mukama nti Mukama mbadde nsaba era nagamba nti nzikiriza Katonda agenda kuwa omukisa omulala naye omukisa ogwo tulina okudda ne tunoonya lwaki agukuwadde senga tulina okunoonya lwaki akuwadde bantu bangi nnyo abagagga kansa abatamubiitinze n'amutwala lumu kagenderere bangi nnyo abagenze mu kkoma ne batadde angulu gwe agenda mu kkoma buli kimu okirabye kakati mbadde nsaba senga tunoonye lwaki Katonda atwagadde bw'ati mbadde nsaba senga tugende mu kyaki tuwere Mukama obujulizi era mbadde nsaba senga obulamu bwaffe bwonna obusigaddeyo tubukwase Mukama yamanye engero zaffe bampita Metani Kurabongo Erima Sam sinzira Kurabongo Charity Foundation wadde nga abaganda bange bagamba nti famire zaffe nnene nnyo famire yaffe nnene nnyo okuzaama senga ono manyi okumukyalira n'abalala abangi nnyo bali omukyali sisite n'abalala tujagira tubakyalira mpola mpola olwaliro tubadde wano wasenga wadde nga tusinzira Kurabongo Charity Foundation abaana bano bava wano bakaswa we bava wano ono maama waabwe sere bisinga kiba bwe kityo tugendako ku foundation netukyalirako ku bannaffe Katonda ajjattuwa obusobozi era obubakyalira n'omutima ogwo ogutakowa kubakyalira kuba gwe twesiga Mukama akukuume era gwe Mukama akuwa amaanyi alaba ebintu byonna bisheyalinga akkiriza nti Katonda ye Mukama
tagattwako akkiriza nti bye tulya ku nsi tebikola makulu emmere y'omwoyo n'ebyo bye tukoledde bannaffe bye bikola amakulu era akkiriza nti ebyo tukoledde bannaffe ebirungi bye birigaziya entaana zaffe obutafunda